bufuse kiro naye muzeeyi tusaba otukirize with your guidance oba tukirize Ssaabajjumbe Mukama Katonda abapipa abasuubira nti president baagala okutaataaganya enteekateeka ze nkusaba oddira ekifaananyi kya president kya Bobi Wine kibeerenga ekya Museveni bagaane okumutiikinga bajje batiikinga president nga balowooza batiikinga Bobi Wine bugenda okutunula buti nga wallahi president awangudde ng'olwabo tebamutiikinze gwe n'akamu. Ayi Mukama Katonda tugondeze Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala eggwanga lino oyongere okuligondeza president Museveni ne bannayuganda bonna byonna byayogera bimuyigiriza ku lulimi nga buli kyayogera bannayuganda bakiwulira bakyagala bakigondera atenga bakola. Ayi Mukama Katonda ensawo y'eggwanga gimwongereremu ensawo eggemu ssente eza buli kika ng'asobola okutuusa ku bannayuganda ebyo bibeetaaga kuba amaanyi ga Mukama Katonda ngondeza Museveni ampe entambula gye ŋŋenda okukoleramu kampeyini ku mulundi guno akwase abajungute abakwase Kampala yonna tukampeyininge abasiraamu bonna abavubuka tubalina mu ngalo. Ayi Mukama Katonda muŋŋondeze oŋŋondeza n'aba protocol banzikirize mpolampola ngende mukwateko mu ngalo awo Mukama wange wadde ng'eddakiika emu yokka. Amiina. No problem, no hurry. Tugenda kufuna ekifaananyi oluvannyuma. Mbu muzeeyi agenda kuwa ekifaananyi oluvannyuma Ssaabajjunguti. Your Excellency, with your guidance. I think that you can sit down. Thank you, sir. Feba NRM twayawukana n'abakulembeze abalala baaliwo. Abakulembeze abo nti yali nga okukongojja bakiyita kukongojja. Okukongojja abaana bwe bazannya batambulira kugulu kumu okuyita kukongojja. Okukongojja mwekiri mu Luganda. Kati endowooza eyo gye twasanga yalimu okukongojja. Bw'obeera kugulu kumu oyinza kutambulako naye totuuka wala okoowa mangu. Lwaki ngamba nti endowooza yaabwe yalimu ng'okukongojja? Wali osobola okusanga abantu boogera ku kintu kimu. Enguudo, amasanyalaze, amasomero, amalwaliro. Naye ffe mu kulaba okwaffe ebyo tubiyita enkulaakulana. Enkulaakulana. Kati enkulaakulana eyo eganyula ffenna, eganyula abantu bonna abali mu kitundu. Omutabiivu atambulira ku luguudo olwo lwa korasi. Omuseze bwe wagenda kusera naye n'ayitawo. Olina ekyamaguzi kyatwala mu katale naye n'ayitawo. Omubuulizi w'enjiri agenda kubuulira enjiri naye ayitawo. So enguudo ya ffenna. Naye ffe mu kulowooza kwaffe nnyo okuva ku myaka gy'enkaaga kubanga twatandika okwawukana n'abantu abo edda ne tugamba nti naye omwaka 63 nava Mbarara nali mu senior 3
netujja Embudo twalina Scripture Union ate mwaka 65 nempitawo netugenda Soroti olunali mwezi 5 kumizanyo ya omupiira na cricket olubuto olwo okuva Kabale okutuuka ddala Soroti bali bamaze okulukuba chorus okuva olwo kati myaka 6 lubaddeko chorus era twakaluddamu emirundi ng'esatu omubudde bwa NRM lukadiwani tuluddamu naye n'olwaleero oyinza kugenda ku luguudo olwo n'osanga ebbali awo waliwo omwavu chorus weeri wano naye omwavu ali wano ekyo kiva ku buta tegeera bulungi kiri kyengambye obutakongojja omuntu okutambula obulungi alina okutambulira ku magulu 2 ate bwateekako amagulu amalala 2 eggaali atambula okusinga amagulu 2 bwateekako amagulu g'emmotoka amagulu 4 awo atambulira ddala bulungi amagulu agage 2 agamotoka 4 ge magulu 6 kati bwetwategeera ekyo netugamba nti nedda okwongera ku nguudo za korasi n'enkulaakulana endala tulina okwongerako ekigambo ekirala obugagga ekigambo ekyo abantu bakyogerako nnyo obugagga si bwa ffenna obugagga obusinga bwa kinoomu bwa muntu bwa maka bwa kampuni ne cooperative muyinza kuba n'obugagga obwamwe cooperative ebibiina ebyegasi kati obugagga bwe tugamba bwe kyekiki obulimi n'obulunzi obukola ssente obwo obugagga okulunda nga kati omukyala alunda embuzi alunda enkoko eri gye tubadde Kasanje omukyala alunda ebyennyanja alunda enkoko alunda ente alimye amatooke eri gye tusoose kati ako ke kabondo aka obulimi n'obulunzi kalimu obugagga kati nze mwengwa nze ni mulunzi w'ente n'okulima naye kati waliwo obugagga obulala bw'obeera n'ekyuma ekikuba kasooli obwo nabwo obugagga bwo buli mu processing okusa kasooli ekyo obugagga busangibwa mu kabondo ak'amakolero amanene n'amatono kati bw'ovaawo obugagga obulala obusanga mu buweereza nyinza kuba sirima sisa kasooli naye ndina kabodaboda bw'oba oyagala kutambula nkuyamba akawondo ako
ke kabonda ka ubuweereza services. Oyinza kuba n'akawooteeri abantu bagulamu emmere obuweereza. Oyinza kuba ng'omwawule atusabidde wano aliyoyota emyoyo gyaffe obuweereza. Omusawo bakujjanjaba obuweereza. Omusomesa asomesa abaana baffe obuweereza. N'olwekyo obuweereza essomero, oyinza kuzimba akawooteeri, oyinza kuzimba eddwaliro, bugagabo naye butusako obuweereza. Obugaga obulala buli mu byuma ebyakalimagezi by'omulembe. So ffe omukwabula kwaffe tugamba nti enkulaakulana ebeewo naye n'obugaga bwa buli maka bubeewo. Tetukkiriza nti amaka gabeeraawo tegalina ky'obugaga kye gakola. Twatandika dda bonna bagaga wale naye tebakifaako. Balowooza nti oba ki y'ensonga twatandikirawo okuleeta ssente kugombolola. Waliwo ssente ze twaleetanga ze bayitanga entandikwa zajja 97 naye abantu bali tebafaayo. Ne tuleeta NADS okugaba ebintu by'okukozesa. Waapi tebafaayo. Ne tuleeta abaserikale aba Operation Wealth Creation. Kati ekisembiyo kwe kuleeta PDM n'emyoga. Ebyo byonna biri kwegayirira abantu nti bave mu bwavu. Abantu bakoledde omukago n'obwavu, batudde bali awo. Abakulembeze abamu tebakiraba, balaba nti tekiriko kizibu. Naye ffe tulaba nti nsobi y'amaanyi. Bwe tubeera mu mizannyo omupiira olw'abazannyi n'abatunuulizi, ekyo kikirizibwa. Mu mupiira bali bazannya ne wabawo ababawaana. Naye mu bulamu twena tulina okubeera mu kisaawe ky'omupiira ekyokukola obugaga. Saagala wabeewo omutunuulizi abeera ebbali atunula, abalala bakola ebyobugaga mutunuulizi kyokka. N'olwekyo nsanyusa okulaba nti ku luno kirabika abantu batandise okuvaayo. Ngono omukyala bw'aweereza obujulizi olaba nti atandise okubeera obulungi. Kati zino obukadde 1,000 bwekisindika buli muluka, kuno okutandika butandika. Tugenda kwongeramu amaanyi n'okusingira ddala wano mu matawuni awali abantu abangi, tugenda kwongeramu ssente. Naye njagala mujjumbire temukkiriza omuntu yenna okutataganya PDM, kubanga busika bwamwe Jjajja Uganda yabalambira nti ab'omuluka guno mbalambidde miliyoni 10 buli mwaka. Kati nze ente Mzee Kaguta ze yanambira tosobola kuzikwatako. Tulwana bulwanyi. Lwekyo ssente zino zammwe mulina okuzirwanako. Temukkiriza muntu yenna okuzibba
nga bwe mugambye nga omukyala wagambye bamane lenders bali babanyunyuta kana akakadde akamwe tukuweereza akakadde oluvannyuma lw'emyaka 2 n'okomyawo akakadde kamu n'emitwalo 12 oluvannyuma lw'emyaka 2 emyezi 24 singa zibadde za mane lenda akwadde akakadde kamu bangamba nti mu mwaka gumu oba olina okumuddiza obukadde 5 n'emitwalo 8 n'olwekyo kati enkola eno ya PDM n'emyoga n'enkola eno za gavumenti zigenda kudibya bamane lenders banateera kuva mu katale baduke bagende. Kati singa bwetukwata kino bulungi ne bwe tuba tukyali ku miliyoni 10 zokka myaka 5 gavumenti esindika obukadde 5 mu muluka gwaffe ate mu mwaka gwokusatu abasooka okutwala ne bakomyawo ogwokusatu ne bakomyawo ogwokuna ne bakomyawo ogwokutaano ne bakomyawo n'olwekyo mu kisanyi ky'emyaka 5 banki yaffe mu muluka ebeera n'obukadde 8 n'omukyala nga bwagambye sente zino zigenda kuddayo mu gavumenti zammwe. Kati nga bwe mugambye nti mwagala kwongera NRM ekisanja ne bwe tusigala ku miliyoni 10 mu myaka 10 tugenda kubeera n'obuwumbi akawumbi kamu n'emiliyoni 6 mu muluka gwaffe banki yaffe naye ate tewaliwo ekitugaana okwongera mu sente mu kifo kya miliyoni 10 okugamba nti tubawo 200 oba 3. Kati nga bwenza wano ono omukyala kamwongeremu amaanyi musookemu emiliyoni 10. Miliyoni 10 ezo alabe kyagula onaagula ki? Taata njagala bizinesi njongeremu nga bwe nsabye taata ebimba byeyongere nfune ebyakalina nfuuke ekyokulabirako era nsomese ne bannaye bonna. Ekiyumba okukizimba kinatwala nga meka? Taata abasirikale bo banzimbidde bulungi amadaala watya taata nga banzimbiddeko. Kale singa nzimba ekiyumba ezo esente onazikozesa ki ezo? Taata ngenda kwongera mu kapito era nfuuke ekyokulabirako. Kapito ki? Onaagula ki? Ngenda kwongera enkoko taata. Kale n'amazzi mbadde sirina nago ngaleete gabeerewo awaka ng'enkoko zange we zijja. Taata nyongereko mbeere omulimi ow'omulembe n'omulunzi ow'omulembe. Kale ngenda kusindika abantu bakuyambe ku kiyumba. Neeyanziza nnyo taata neeyanze. Kati ekisembayo bali aba PDM abalala 10 abali wano nabo bajje. Basemberawo mu maaso. Kati ero mulindemu katono. Your Excellency, tuyina basentebe babiri wa NRM oye, which was stolen. The PPS speak with, get the contact of that person. He's talking of his tipper being stolen or something. She can get us.
kale kagodo kale mwebale ab'ekitundu kino ab'ekazi mwebale kukola Katonda abakuume. I can have a picture with the other muzee yakuita kale kiddala tata president okulabako ebibiina n'ennyumba z'abasomesa. Webale nnyo senior secondary school nze nagisaba ng'otongoza oluguudo lw'Ebusaabala tetunaba gifuna nayo tugyesunga kati nga njogerako ku nsonga za PDM. Webale nnyo omulimu ku nsonga za PDM okulaakulanya abantu abafuna mpola. Bw'oba oyagala okumanya nti akakadde ako gavumenti kekuwa in return emyaka 3 gendako mbamanerenda ali ku ntuuyo za kitaawe. Tukwagaliza mirembe mu Busaabala wetuulire oba tukya oba tusula kasoobaawo. Webale nnyo. Wanoze mugole wa leero owa PDM Busaabala Parish Masajja Division Paris Model. Tata tusanyukira nnyo enteekateeka z'omusanvu ze watuwa era tata nyimirira wano olw'ennyingo ey'okusatu ey'ebyenfuna. Tata ni mu PDM nga najingira omwaka gwa 2021 naye nfunye sente mu 2021 nayingira PDM 2021 wenfunidde sente tata. Sigamba nti ziruddeyo naye bagoberera emitendera egirimu. Tata abasomesa bo babadde balungi nnyo naffe tubadde balungi ogumiikiriza era n'abakyala waffe akoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Tata naye enteekateeka yange ya PDM nafuna sente mu 2021 mu mwezi gw'okunanga ennaku z'omwezi 12 akakadde ne gatuula ku akawunti yange eya financial test era nefuna emitwalo 98 omutwalo gwagenda ku service fee omutwalo ne gusigala ku akawunti yange. Tata natandika ne pigare embizi 6 nazigula emitwalo 6 nga mukyala Nalwanga EDC ne mwami wabula mu mwezi gwe 11 omusujja gw'embizi ne gutuuka. We gwatuuka nagenda musomesa bange wa PDM ne mbabuulira ti tata omusujja gw'embizi guzze era ne bansemba okuzitunda. Tata saakola loosi wanafuna kakadde kange kamu emitwalo 8 embizi nyendaawo nazitunda emitwalo 8 embizi 2 enkazi nezitunda emitwalo 3. Tata nezidayo nembeebuuzaako balungi era nasooka kwebuuza ku n'abakyala Desika Yesu ne mugaa ngenda naye bangambye nkolemu eki ne bwenti naŋŋamba ye genda nengenda waggulu nemba bwezannamira tata kuyidi natunda enkoko emitwalo 4 empanga enkazi nezitunda emitwalo 2 kubanga naguza abaali bagenda okusala ebisolo. Tata nefuna kakadde kamu emitwalo 6 namu neŋŋamba ti kati kangule enkoko kuba ennyumidde nengula enkoko 2 tata weziri embuzi weziri amagoba nagafuna tata nga neewola buli lunaku ngagenda okwewola PDM yajja seewola. Tata sinazaayo sente kwewatuwa za myaka 2 twekulaakulanye. Tata enkola zo tuzisiima era tuzitambuza bulungi. Banaye buli aliwo netonyama PDM akakadde kakola. Tata akakadde kakola n'oyongerako bwongezi era nzakubatuza kugamba tata tinsobola kulundako emitwalo 2 naye obusobozi tata nsobola tata n'okulunda ente ngisobola. Tata obubuzi obwo n'osamanga 10 n'esomesa ekyalo kyonna ate nagyontumira n'okusomesa PDM n'engisomesa. Tata nange wendi wafunda naye sobola abasirikale banzimbidde amadala. Tata nebaza tata ofudde ekyendi njaka nozonna bye wange wenjaka lwa PDM. Tata mukyala Yesu atukozeemu omulimu ate twagala sikukuleyo people power ku disitulikiti. Tata tugenda kulwana okwagala ennyo abavubuka mu parishi ya Busaabala zooni 10 twawangudde zooni 7 ne LC tata twagiwangudde. Tata tuyira obuvumu NRM oye NRM ndigegenya
baganyooma banyamba waayo akantu kamu mulekerawo okunyoma ebintu bya gavumenti si bya gavumenti pulezidenti abiwaffe tukulaakulane mwogamba kyowa bwa gavumenti pulezidenti atugamba tugenda okole ku miliyoni 3 byali atuwadde twali tumudizaako mmeka zonna zinnamufu abantu naye taata tukwebaza olw'ebyo taata tujjukire taata tulwana